Katikiro muyatudde yekulembedde era yo yeriko era Katikiro yalidinga Katikiro mukwataddamula yakyalidinze Yes, Gabola batukyali wano ku Forest Park eno Glosh TV go wenna atanaba subscribinga tukamisinde atanaba kulikinga na kusharinga yangu wabunambire omukwano watanaba kujja no wano ku Forest Park ng'okyali mukwetegeka wetegesi kyobamanya ekintu kyatandise dda era nga Katikiro ya leading essaawa ya leero empaka zatandise dda wenna atanaba kujja toweerabira kujja ne umbrella oba ne gumboots zo kubangako akakuba kaweredde ddala essaawa ya leero ekigenda maaso Katikiro ya leadinga wabula tutegeddeko nti waliwo n'abalala abatannaba kutandika kuliko Yasin Nasa Byron Rugomoka Joshua Muwanguzi Umar Dauda Isaac Sozi ne Jonas Kansime abo bote banaba munange kubanga batandika era gwe nakyetegeka osubiddwa era osubwa kaabwe mulaba embeera ya kakati sawa zino abantu baweze yadde munanga akakubako kakedde ne katonya naye abantu bazze era babaddewo mu bungi nnyo nnyini ddala so gwe wenna akyetegeka obwetegesi kyobumanya wasubiddwa dda bingiko tukujjukiza nti eno Glosh TV likinga sharinga era osubscribinge ne banna batannaba era obenga obategezaako nti munange Glosh TV yo ate ekintu yakikwasiza maanyi yatandise dda sawa ya leero ndowooza tugenda kubanga tukulaga ekigenda maaso wano ku Forest Park e Buloba era emisinde mulala gitudduse sebagala era emmotoka empoomedde nnyo n'olwekyo njagala kumwebaza kubanga mbuze bulungi tewabadde buzibu bwonna era mpoomeddwa obadde mu kawumbi ako kawumbi kalamba kale n'olwekyo twagala nnyo okwongera okuwagira omuzannyo guno gulimu ebyomugaso bingi. I've been co-driver for 10 years with Sin. And I can tell you, this is something I love. I'm telling you, I love the sound of it and the power of the car.
Of course, he didn't do it much because the weather is sort of tricky. But still, you could feel that the engine is powerful, the driver is very experienced. I never was nervous because I was in the hands of the champion. So Exactly. I was nothing to make me worry or be nervous. I was sure I was safe. And his co-driver actually had briefed me about everything. So I knew nothing was going to happen to me. I was just enjoying it. It ended rather so fast, but we shall do it again. Thank you. Yeah. Gw'omulabi waffe ali ku Glosh TV embeera bwetyo bweri essaawa zino era ngako akakuba bambi ko kakyali kayitirivu era nga tuli wano e Buloba Forest Park era nga waliwo empaka z'emmotoka ezigenda mu maaso waliwo okuvuga digi waliwo abayimbi ab'enjawulo tulinawo Dr. Jose Chameleone tulinawo Winnie Nywaji n'abayimbi abalala so ekiseera kino tuva kulaba Katikiro waffe nga naye akikwatamu mpola mpola era nga azze n'agulayo empaka zino mu butongole era right now embeera nga bw'ogiraba bwetyo bweriko akakuba bambi era gwe wenna woba oli wakujja wano wandibadde ng'otambula ne kambulera ne jaketi sina kindi n'otambulamu ne gamboots okusobola okuba nga embeera okola ki ogikwasaganya mpola 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 so wekumire bwekumizi ku Glosh TV gwe kyolina okola genda wansi yawo subscribe nga olakinga ate era osharinge embeera yonna tugenda kuba nga tukola ki tugikutuusaako. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 2483 tweyunire oleme kwejjusa.